Executive Media. Focus, innovate, succeed. Hello, madam. Hello. I'm Jeff, an artist from Masaka. Hey. I need your help. I'm in severe pain for my hand. I went to Mbarara to sing on NRM stage. Eddy Kenzo team broke my hand. And now my family is starving. Sabuka interview. Nedda soko muwuliriza kyebadde njaga tumuwe interview wamma oba tetumuwa. Yagenda n'ayimba mu campaign za NRM. Tiimu ya Kenzo ne mumenya Omukono. Kati takola talya tanywa Sabuka interview yeekubira omulanga. Nandi ndowooza olabye tulina obuzibu wano Katongole. Omuvubuka oyo talowooza ng'agenda okwogera ku bantu. Talowooza. Kuba talowooza kulumibwa muntu mwawandiikidde message. Kyova bwe mba ntandika muga Mabini tubeere kuba n'abantu bakyogerako dda. Nti nno talowooza ng'agenda okukomentinga. Ye yeefaako yekka. Ndowooza. Omuntu alowooza temulowooza ti muntu asooka sirika ne mulabya ddala ng'alowooza. Nze kintu waba wakatusoma ntegeererawo ansa yange. Walayi chief producer ga Mabini yeddeko. Olumu tulemererwa bwe tukola naye nkubuulira. Ne producer bangoberumu munnange wayagala doleta omuntu. Wayagala doleta omuntu. Kati Katongole akulumye muka interview kamu kakozeemu. Onaze si zito ya kifaananyi. Kati kyatagenda okenda wano gwe mumanyi. Owulira ne byayogera wallahi tobirowoozaako. Gwe nga obuddugavu tebulya ddata. Munnange tonjasamira gonze kanguyemu ekyo ekinyindo ekikusintamye ng'ennyindo. Ate gwe singa oyinako erinnya nga tugeze obako katushaba oba tuko omusingi. Eyo ennyindo ndibadde wafuna nfune. Nga bagiikako bukasinga muyita mu lwera bwe muti. Ennyindo ŋŋanda nnyo. Eyo yenna ekusintamye ng'obudumu bwabwe. Ndi musajja Muganda. Nange ndi mukazi Muganda. Neze nali manyi omuntu omupya banakayinda akampi. Naye ennyindo y'abantu bawanvu. Ate yakola mu kutonda abantu. Lumu oli bw'osooza n'onywegera ennyindo yo ng'okusoose mu maaso. Toddamu neekunja Samiranzi. Nedda wallahi Katongole mumaleeyo program. Atuvaawo. Atuvaawo. Buli kaseera onzijukiza mwaka ku mwaka. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamalizanye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate tenayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Koroma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Banayo mwaganira ddala yiwa muno seminti kati pa bajja n'engoye empanvu. Waalaikum salaam, muli mutya? Ngatsanso okulaba. Kale mumpe katebe. Ate muli katebe. Ajja tikati tubeera mu kukola. Nfunira ekintu ati sikyentuulako. Ewa manager wali obutebe bw'obulese mu ofisi ya waggulu. Kati eno nze mu workshop. Ajja ati obuzibu bwo nkugamba nnyo osigale waggulu, invoice zo mba nazeeno. Kale kati nsikime ku nzigi omwana ali wali n'emmotoka. Ate manyi baziteekamu leero. Muswati. Ajati ngawe nakugamba. Ajati naye agala mupima. Ate ono mutabani naye talina magezi amanyira buli muntu. Yena yaddugala alinganga zino enzigi zaawe. Nange tontandika nze tommanyira. Gwe gamba muvubuka oyo yanta. Ate njagala bali avubuka babankolako aliwa. Ajati batwogerako ki? Oyo muveeko. Bayo nadde wano wamma. Dano tuwogere. Ajati mugamba ki? Je tuli bana enjimi enzigi. Tusanyisa okulaba ku Invasion Plus. Kale mukwa. Ajati wadolo tukyalirako. Anti mbadde eringa abaana bakola. Ajati emirimu ogiraba. Mirimu ngiraba bambi. Naye muno mujjayiwamu ku seminti. Tujjayiwamu ku seminti ebyo si byamakulu nnyo Ajati. Ebyamakulu kati mukola mutanga temutuula. Soko veyo pimedi ne dinisa ligendera kuli. Ani ndowooza ono nvuka bw'amanyira nze ndi customer. Kati mumpe enzigi zange ngende. Wagambye owenzigi zaayo yono. Ajati. Kati g'obuuza olyanga n'enzigi na order nagiwa. Ajati. Ndaba abantu bangi Ajati. Ajati yatuwa milioni 20 mwetondere. Ajati nsonyiwa. Kati wamma nsikime ku nzigi. Anti omwana ali eyo bamalirize kati ate apangisa nabagaye bayingire enkya. Enzigi zali 2. Zali enzigi 10. 10. Invoice eriya nakuwa agiraba. Erika amadinisa? Amadinisa gunagalayo gawedde. Amadinisa 2. Enzigi 4. Enzigi wakozeeko 4. Ani ya ordering amadirisa? Amadinisa. Waliwo ekizimbe kiri awo waggulu ensangi ng'ofuluma ng'okkiridde awo ku kipande ekikuleeta ne waffe ekya Hana Mix ne Sumaya no Jen. Kati awo waliwo ekizimbe kalina empya. Ezigizo za slider. Ayinako 4 eza slider then ayinako ne mukaaga eza singo. Ajati enzigi tugenda zikuwa. Tuziteeka ku motoka oba? Neretedde motoka. Weretedde motoka?
Bwayitawo mpaya akatebe. Munaye olaba obuzibu. Mpaya akatebe. Olaba obuzibu bwoyo omuvubuka oyo. Agenda kusuula invasion. Abantu badde bajakanye nayo omuvubuka talina magezi. Aja tindi ku customer care atula wansi. Bagina liga ku musingi. Aja tula wansi. Tula wansi. Nebulo butebe tumwogera wano. Aja nebulo butebe ndozo obula soko tule. Aja titula. Tula fe wano ku invasion. Njagala okutegeeza. Tufa ku ba customer. Mubadde bubi nayo omuvubuka mugobe. Tugenda mukolako. Oyo omuvubuka mugobe. Mukolako. Gendo parking enzigi ziri eziwo. Njagala enzigi zonna. Tofa yaje. Gwe mavini jangu. Aja tofa. Njagala enzigi zonna. Aja tofa. Enzigi kati ekiriwo. Enzigi bali nako kya 2. Neziri enyeza gwa. Nenyeza gwa. Ziri wunya. Zirize wateeka wagulu mu store. Wa supervisor yogibi. Ze wateeka mu showroom. Terinzi. Ate ze nalabye eno company nene. Nyongera okujukiza tulina store 8 wano. Kiriwo ekiti. Zigenda wa. Wali waggulu ku buguziri apartment. Wali ku apartment. We mwapi? Baziteeka muddi. Nchi leero. Wamade jala leero. Aja tewangamba ncha. Ndakugambira wa naawe alego obunene. Tatera kyagala. Aja tutuse kubanga tasubira kukogga. Aja tutuse ku sale. Wali totandika gym. Gym ya mugoba. Aja gine emirimu gye tukola wano gitumala. Aja tonsanga ddi ewuwo. Omwana okwo tulabira. Ng'okolayo ki? Onsanga ddi ewuwo. Ono ensonga ki yakola wano? Ntebe za byuma. Ntebe za byuma nzigi za byuma. Bamujjanye ku mulamwa. Tugamba obunene. Oyagala omulimu. Nsabadde mu kubyo oyogera. Nemwe kati aba holding namwe mwina ebizibu. Gomanya ebizibu bye tuyitamu. Ye kukyala eyo batwogerako kyasooka tu. Ate kyalo kyagazzaaki. Ebizibu bye tuyitamu biyitirivu. Gwe bino ebyuma birinnya buli lukya. Amasannyalaze UDCL oba oyo kyolugi ne gagenda. Olugyo lwokyera ennaku. Kyobola benzikizo ezimu zibadde tezinnaggwa. Kyobola twalese standby generator wano. Twalese standby generator. Okimanyi invasion plus. Kubanga kati omulimu gwaffe gwasanyusa bakasitoma mu. Twageze olaba amasannyalaze gava ku macha, ku 7, ku 10. Kyobola tuli wano enzigizo ozibuuza. Ne tuleeta ne tutumya standby generator. Bali abagundi bewanyumiza. Abaki. Mwenyemya naja tinga siriwo. Abaji benda kunyumiza. Mwenyemya naja tinga siriwo. Ndindako. Ngako wabadde emboozi ya president. Mwenyemya naja tinga siriwo. Ndindako tumanye ensonga mbozi kijaleeta. President wamulabye. Yakoze gundi eyiye. Debate eyiye. Irwa kitula. Kanti nga bali eno mu studio. Nga naye ayina eyiye. Bamuteddewo ne ka tent. Siwakuvako kati. Siwakuvaako. Abagala omujja ko bali mu studio eyajja ne mundu. Soko lindeko mbuuze. Yabaddewo. Irwa kitula. Tewagala bya mawulire. Andadi ndeta generator y'abakiraya. Ande kumuna ku social media gye gali. Ng'abaana bamubuuza ebibuuzo naye nga tebalina bye defendinga. Tomuddamu bw'amala kuwa answer toyongerako. Ate ndiko yawadde gundi obugagga yagambye twandikirawo business. Ani. Oyo mwana akola ku TV. Sandra Lian. Namala namugamba naye ngulako amatooke. Anti naye ayina onoonya capital. Yabadde amuwa business waati. Abadde amuwa business eno. Nti amatooke gatambula oyinza okukasiika n'ogatwala ebweru w'eggwanga. Osobola okukola banana crisps. Yabadde amusomeramu gundi business ezitambula. Yadde apiikinga. Kyemugaa kati invasion plus tukoleyo ne farm. Akati mwaba bana ba holding mwino kwa mwina association. Twina association. Mwina association. Twina. Kuno mulimu gwa bei njagala okubuulira nti kuno mulimu gwe tulimu gwa bei. Tulina n'essomero. Tulina n'essomero wano. Bali somesa bino. Somesa by'emikono. Somesa by'emikono kuno mulimu gwa mikono. Kati abaana basobola okujja ne basoma bino ebya holding bino. Kubano tekuli ataasoma boolaba wano. Buli omu wana alina diguli. Buli omu wana. Naye naye leka kwogera naffe ng'otuteekamu ennyondo. Abamu n'amagezi. Ngenda kugamba manager mutegeezi waggulu. Nawe toyasamanya na manager nga nawe oli mukozi munnaffe. Ngenda kugamba manager. Olwokuba teweesobola bwesobozi. Ngenda kuwandiikako report. Giwandiike. Oyo tumute. Gwe nze nja kuyola ebigere. Ofa mangu, omuntu omunene afa mangu. Akatiba wagaye mweru olusajja. Wagaye mweru. Mufaanagana kala naye. Kiki ekibalwanya? Olwo omuvubuka n'ayagala tunne tumanyira tukuyisa katiba mbu supervisor.
Mubuze lwaki si supervisor. Katuyendera kumwalinga ali mu sauna. Mubuze lwaki si supervisor. Mwana mutayire birode by'abakulu. Onabula ko kimu capital Mubuze lwaki si supervisor. Mwana gwe ekiro kyali kiro kya Saturday. Saturday week ki. Enewedde. Ewedde. Nga abaana ba Shalom tebawangula award. Shalom no enviri. Nyakolo Omukono ne yewa award. Yafuna award nga 3. Omuntu omu. Aga. Nyoko siku kudala. Kasuku nafuna award ya Abdumulas. Yali yaki. Best commentator. Aibaga analyst. Commentator yayogerera ki? On music. Ayogera ku music. Aina interview yakola nayogera ku ba manager. Ba manager amuwa award. Kigwegwe Omukolo mwe bawa omutegesi award. Omutegesi bamuwa award. Ne yalanga. Babula katono bawasinze kunywa. Omulabye. Bale mwakola Omukolo. Award zali mpitiri blosi. Otegede chembe. Muna nange ne mpangula award zangeza. Aje tuwangula. Bagamba 3. Embaji kusaza mu parking. Abigoberera nnyo. Twagamono ababili wallahi yasamira muri basaza award. Abana bakupostinga. Kulagashuka. Balina award je bakuletera ngo siibula. Ate yo teyenda na category. Yabawero wisa. Unakulwairwa kwe wangulia za award. Award. Lambuze. Omwaka ogujja naffe aba Invention Plus ajja temyaka gyotwagidde n'emirimu gye tukola. Muso oyaddala funa award bwe unabeera muri serious. Olunaku lubeera lwakuna. Gobona omusiru. Olunaku lubeera lwakuna essaawa zibeera 12. Tuli nsangi. Bamuyita Sabuka. Tuli nsangi tukoledde ku Invention Plus. Bano nno bookya byuma. Bookya enzigi. Mwokya bitanda. Byonna. Omuntu design gy'aba ayagadde. Kyonna kyayagala. Bookya obutebe nga buno bw'olaba tutuddeko. Basobola okukolera obutebe obuyinza okugenda mu compound yo. Basobola okwokyeza obutebe obuyinza okugenda mu ssomero lyo, mu garden mu abayina zi hotels. Buli kimu akina park. So watulabira ntuli nsangi tutudde. Naye tusaba gavumenti mukole ku kkubo ly'ensangi lino. Enfufu kate tutte. Sana agenze n'agamba omwana n'ayonoonawo. Bayola buyozi nfufu ne bayiwa ku bubi. Enfufu eri ku kkubo lino. Kati woosaasirira abasajja nga wano ku Invention Plus. Abasalawo tukole mpika musente zino zonna. Ani mwe kati enfufu tebatuuka. Naye eri gye muyita. Mwe bakasitoma bafe abazze. Abangi basanga obwo. Ne kati enkuba bwe tonnya bayita waawo. Uwa. Ekisooto ekibeera. Bayitawo. Olina kuba na magulu 10. Bayitawo. So mu Sabuka tujja ne tukolerako ku business y'omuntu ate ne tugikulangira ogwa mmwe gwa kubeera nga ate muwagira business eyo gye tuba tukoze eki gye tuba tubaleetedde mugenda kuva ku namba ya Invention Plus. Siba reflector nsome namba. Yange si yakusiba. Yange aba supervisor si abakozi. Tuyine namba ya Airtel. Mukwano siba reflector. Bw'otasiba tetugenda kukola program. Mujja gikola. Siba reflector. Producer. Katongola siba reflector. Lwaki batagisiba? Kuba tesiba. Okakasa. Ngeri esibye. Ngeyo nesibye. Yoyo ate yange. Reflected ko kana akantu soko waniko omugulu. Yoyi mpadike ki? Amanyi omukono. Ebigalu bindi byaba boda. Producer ankulabula. Omuvubuka oyo tamugobe. Kampani ene egenda kugwa. Eyali katongole. Some namba z'essimu gwe. Enamba y'essimu eri not musanvu not 2 not musanvu 85 98. Aboluzungu. Jiddemu nga talina mambulu. 0702 078 naye ng'osoma Luganda mu Luzungu. Read in English. Bado manyirani. Mbadde ntamidde tofa. Bano abantu abanene baba n'obutima obutono. So mu Sabuka 078 598 tuyinawo ne 0392 175 187. Awo tuyina bulungi. Osebe oyagala kuyiga ki? Wocha oyagala tandikawo business oyagala consultation. Naye nyondo nga ogisembezaayo. Oyo talugenda katokoona nnyo. Omaya bana bawa nonno nabo bwe balaba omugenyi bagala olaga nti bakola. Ayinza okukoona akabaati ako paka nja. Abo twakabaleeta. Nene bona tukakasa nnyo transport wo waali.
So buli lunaku lwakuna tubeera n'omulamwa mu Sabuka era nga ngenda kubeera nga nsoma omulamwa tuguteeseeko buli omu afune sayidi ye waateeseza. So omulamwa gwa leero Marvin nkusaba tubeere bantu bakulu. Producer gamba sana ajje tukole. Ndi muntu mukulu. Nakugana akamanyiro munnange. Nakugana akamanyiro milamu aje. Omuntu watayogereko. Sabuka asobola okubeera nga temuli mulamwa. Buli waleeta omulamwa mbu simanya ne guno goba naye tubeereko bwetuti. We wayanjula omusuza ku mbooko kimala. Hello madam. Hello. I'm Jeff, an artist from Masaka. Hey. I need your help. I'm in severe pain for my hand. I went to Mbarara to sing on NRM stage. Eddy Kenzo team broke my hand. And now my family is starving. Asaba ku interview. Nedda soko omuwuliriza kyebadde njaga tumuwe interview wamma oba tetumuwa. Yagenda n'ayimba mu campaign za NRM. Tiimu ya Kenzo ne mumenya Omukono. Kati takola talya tanywa asaba ka interview yeekubira omulanga. Kandi ndowooza olabye tulina obuzibu wano Katongole. Omuvubuka oyo talowooza ng'agenda okwogera ku bantu. Talowooza. Kuba talowooza kulumibwa muntu mwawandiikidde message. Kyova bwe mba ntandika mugamba Marvin tubeere kuba n'abantu bakyogerako dda. Nti nno talowooza ng'agenda okukomentinga. Ye yeefaako yekka. Ndowooza. Omuntu alowooza temulowooza temuntu asooka sirika ne mulabya ddala ng'alowooza. Nze kintu waba wakatusoma ntegeererawo ansa yange. Wallahi ekituufu producer gamba Marvin yeddeko. Olumu tulemererwa bwe tukola naye nkugula. Ne producer bangoberemu munnange wayagala doleta omuntu. Wayagala doleta omuntu. Kati Katongole akulumye mu ka-interview kamu kaakozeemu. Onaza si zito ya kifaananyi. Kati kyatagenda okenda wano gwe mumanyi. Owulira ne byayogera wallahi tobirowoozaako. Gwe nga buddugavu tebulya data. Munnange tonja samira gonze kanguyemu ekyo ekinyindo ekikusuntamye ng'ennyindo. Ate gwe sika oyitako erinnya nga tugeze obako katushabo oba tuko omusingi. Eyo ennyindo wandibadde wafuna nfune. Nga bagiikakabo kasinga muyita mulwera bwe muti. Ennyindo nganda nnyo. Eyo yenna ekusintamye ng'obudumu bwa. Ndi musajja Muganda. Nange ndi mukazi Muganda. Neze nali manyi omuntu omupya bana akayinda akampi. Nayo ine ennyindo y'abantu bawanvu. Ate yakola mu kutonda abantu. Lumu oli bw'osooza n'onywegera ennyindo yo nnyo. Yokusoose mu maaso. Toddamu neekunja Samiranzi. Nedda wallahi Katongole mumaleeyo program. Atuvaawo. Onzijukiza mwaka ku mwaka. Obuddugavu bagamba ezi sikimanyi oba batunda ebizigo sibalaba. Gwe zenda kubuzayo ekintu kimu mpaayo kampuni yajjange ewanvu y'abantu. Nze Yesu mutagala bwagazi kweyerusa. Singa nsobola naye gwe genda China bakuwanvuye kale. Oyina ekirwadde ogenda kufa nakyo. Long time disease. Mune kati nkwata mpola. Katongole teesa. Amanzi kinteesa kiri bwekiti. Nawe teesa ebirimu amagezi. Gwe ko manina. Bwano ng'obadde ogenda kuteesa. Sinnateesa, nateeseza. Tateeseza ono. Bwe mugoba mukalamu akamu mungobeemu. Ng'oganye okugamba nteesa birimu amagezi. Ate munno ye omugamba omugamba ng'ani. Akubuuze, ng'omanyi kiti gaga amagezi gange. Lwaki oyagala ntegeremu ntegeerayo? Gwe lwaki oyagala ye ategeremu ntegeera sema buluma bukulu. Wamma teesa. Big Eddy. Funasingi. Bulumira ddala. Akola ati nno ekinyindo ne kisintamu ng'obubwa bwagwo. Obunyindo bw'embaata. Ye bagamba genda kuziri headquarters za invasion. Bo munene. Headlines. Katongole tugende mu maaso. Kweki kintu ku mulamwa gwa leero ogw'omuyimbi oyo Jeff. Si muyimbi upcoming, si muyimbi. Bannange era abeera muyimbi. Artist.
Doing what? Ojja kusiri wala muteke mba legend kube nnyondo. Mbaye nyimba za Jeff Billy. Ani agambye legend? Anti kumbaye nyimba za Billy. Ani agambye legend? Haja nokwateka instrument n'agigegenya bigambo. Yiyo. Wagigegenya. Si ya muyimbi mulala. Wamma yogera. Ayogera byekisiri. Yogera. Yogera. Mukamwa gwa leero. Ndekaaniddwa nnyendege yeeno endiye emabega. Naye kikolwa kibi nnyo naye katuteese. Bw'ali ndege ye. Bwetonkuba lebe akantu kakakisiru mu oba omanyidde omuntu. Teesa ku muganda we Jeff. Anyway, Jeff ebintu ebyo tutusaalise biwulira ebibadde mu campaign. Titiimu gundi erwana ttiimu gundi. Buli omu abimanyi. Ebibadde bigenda maaso. Naye we tuba tutuuse ku extent y'okwemenya emikono. Then kiba kiwanvu yeeno. Osegeera kinene endege eyo ebadde ekuba ennyindo. Senga omuntu ava eri n'agamba nti kale muleekaanye nnyo naye ono katumutemeko omutwe. Oba kale katumukuba ennyondo ku lugalo. Kiba kifuuse experience. Ndi muyimbi. Genda maaso tomuganya. Olw'ensonga eyo Lwakitanganya. nze mbadde nsaba nti Jeff bw'aba ayagala interview tugimuwe. Atunyonyola side of the story. Tugimuwa bankwata mu mimwa. Tugimuwa Omulema gukomaago. Omulema gukomaago. Omulema gukomaago. Tebala kubanga bankwata mu mimwa bwe bati. Nga bwe bateesa. Emimwa inemeka. So tumuleete temujja muletayo. Okuwulira emboozi ye. Muletekeza atunyonyola yamenya omukono. Emboozi eno tunagiwulira. Tiimu ayinza okuba Kenzo tabimanyina. Engeri gyetuwulidde nga eba cross side. Yes. Eddeeri. Buli omu agamba abantu beekuba tubiwulira. Kati kekadde tufunyeyo victim. Wabaddala mutuufu tulina okubalansinga story tumuleete tuwulire kyagamba. Naye tolowoozaamu nti abantu abali mu zi campaign naddala abayimbi bali mu kulwana Kenzo. Bakyegenderezaako. We tugenda okufunira amazima waawa. Tugenda kufuna Jeff ayogere. Tufune ne ku ttiimu ya Kenzo. Tufune ne Eddy ne ttiimu ye. Oba nja kuleeta Martin Beta wano atunyonyola. Gomanye kinti Jeff yagwa motoka ya mizindaalo. Ate kati ebyo byonna tujja bimanya. Tolutegeerera. Mbategeeredde. Ate obuzibu bw'abano abantu abataakola mawulire buzibu bwabwe. Baagala nnyo embeera ya Ashum. Tetubeera mu mbeera ya Ashum. Kati gwe yakola amawulire lwaki tokolayo kampuni. Oba kitegeera. Tetubeera mu mbeera ya Ashum. Tulina okunoonya eno tunoonye n'eri tutuuke ku ki? Ku nsonga ntuufu. Abashumu tutuukire ddala ku nsonga ku kinyusi. Kati katuleete Jeff annyonnyole story yonna. Tumuwulirize. Tuleete Beta naye atunnyonnyole. Then tufe tusalewo. Nti Jeff alina omusango. Yasamira muli naawe. Yasamira muno. Kwe kuteesa kwangamu. Kati genda eka. Tofaayo. Akulwana. Alabanga gwe agenda otwala akalimu. Naye lwaki ennaku zino abantu balina effitina nnyingi. Kuba kwe tulya twakizudde kati. Balina fiya y'amaanyi. Ani kati kibi bwe kiti. Woba oli awo ng'obusobozi bwe butono nnyo. N'ofuna obusobozi nga muntu buli waggulu. You live in fear. Naye obeera okakasa nti by'okola ye ggwe. Jangu tuvuganye. Kiba reflectani. Jangu tuvuganye oba okitegeera. Naye kati bw'otandika okudda ku nsonga ennafu engato gy'ayambadde tefaanagana. Ate nti nno omusipi gw'ayambadde tegufaanagana. Ezo nsonga nnafu. Biba very biba amateuris. Si bya kisajja kikulu. Omubiri gw'abaminisita. Si bya kisajja kikulu. Nyo oli eno mu invasion ozunga. Ate kati weerabira ekintu kimu. Nti kaliya eba ne progress. Kaliya kati kaliya yo waleeriwa. Gwe yiye eriwa. Omanyi kyali mukukola. Eyiye eriwa. Kisinga journalism. Ekirala yiye eriwa. Kaliya yiye eriwa. Nze nkola guno naguli. Naye akola guno naguli. Aliwa. Nasi mude katuyo. Gw'osomyeko. Ate nze. Kola n'abasoma munna. Anti kwe wasomera ddala kati nze asomyeko. Nedda tomulungiya. Tomulungiya. Kyengenda okubuuza neetaaga muntu akitegeera. Katongole mbadde mbuuza gwasomyeko. Olowooza lwaki akasana ennaku zino kangi nnyo ebbugumu nga ligenda tutta ate nga kalaganga akataaka. Sinnakubuuzaako. Sinnakubuuza. Wamma olowooza buzibu ki? Nga kati tutandise okufuna akasana nga ak'ensi ziri endala. Tugambira ddala ekigambo kya sama. Wallaahi kaaka. Kati ku degrees 29 embeera twalwangawo gituukamu.
naye lwaki tuli ku sseeryo leero abantu bangi benyigidde mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi nti obutonde bw'ensi buno bw'olaba kintu kikulu. Emyaka nga 10 emabega naliko mu debate nga babuuza nenda katogeletseke seka tugende maaso mwenye my sister my brother emere eri wanese kibalume nyinyonyola munnange gwayinza okuba information y'abantu abali elite kati munnange na debate yeebuuza tukulembeze nnyo enkulaakulana oba obutonde bw'ensi mu bintu ebyayogerwa byonna ebintu byenzijukira lwaki mbijukira ne oluvannyuma lw'emyaka 10 kuba kati bye tulimu twagamba n'abaali bawakanya bagamba nti byonna nga bigenda mu maaso obutonde bw'ensi tetulina busaanyaawo nti kyoba olaba mu nsi kati nga budaaci aba Netherlands abo ebisaawe babizimba waggulu w'amazzi si nti amazzi ago tebasobola gajjawo tebaagala kwonoona butonde nti ennyanja ebeere wano nga tulina n'ennimiro be bamu ku nsi ezisinga okulima era n'empaka z'omulimi asinga oziraba abantu babatwala buddaaki ensi ezo naye baategeera omugaso gw'obutonde bw'ensi omusaba minisita wa Japan yali ayogera n'agamba ffe ebintu byaffe ebikadibwa tuyina museum za byuma na motoka n'agamba naye kati bino bye mujja okulambula twamala okukosebwa obutonde bw'ensi kyemuva mulaba ebibira twabireka ne bikula mu mamotoka simbu tetusobola bitemamu naye kati twetaaga obutonde bw'ensi okusinga bwe twali tubugadde nabo kati nga kiraga nti mwe mutulaba mutwegomba naye singa mumanyi embeera gye tuyitamu musisi buli wajja amataba buli wegajja wano mu Kampala tubeera na mukoka ne tukaaba abasuubuzi tubasasa ebyawatuukako naye oyo mukoka nti omuwala wano tegwayitawo ne wali ne gajjula oyo mukoka ago si mataba amataba agaddala we gajja obadde obiraba ebibadde Bangladesh bibadde Pakistan amataba gatta abantu omutwalo bayitirivu we've not had such cases okitegeera so kati twetabi nnyo mu kumenya obutonde bw'ensi twalina ebibira bingi abaana twakula mu masomero nga tuyita mu mabira ng'otya namu mabira ng'ali omwezi nga gumu emabega naliko ejjinji eyo oyita mabira ng'olaba layiti ekutwala paka eri ng'olengera ne munda butonde buweddewo owulira enkya n'eggulu nti omugagga gundi yayiye omusenyu mu ttaka mu mazzi omugagga gundi yabisa entobazi ne mawe egenda okkiriyalinga Starbucks olw'okuba ye mugagga bamulekawo bano aba wano wansi ne babamenya so tuyina selective destruction of environment ate ekolebwa abo abantu betulowooza nti be balina ogikuuma ate be balina essente nnyingi so kati eventually tutandika otuukamu eno embeera gye tulimu kuba okimanyi nti buli wetusaanyaawo ebibira bye bikonsuminga carbon dioxide oyo kati bwe tubisaanyaawo n'embeera z'obudde n'embeera z'obudde zikyuka mu bbanga eyo waliwo ekintu ekikuuma omusana ogwo nga tegutuuka eno sun rays ezo bakita ozone layer kati ozone layer eyo buli weebeera nga eri exposed gwe musana gwe twongera ogitamu nti ebibira forest reserve bazeeguza African Institute for Investigative Journalism omwami Solomon Serwanja yakola documentary gye bayita Zoka forest ye forest reserve yokka eri mu Western eyo nga bw'ogiraba naye abasajja bagitemamu ebintu bagimalawo bumazi president yatuwa order naga terimanda agaddamu fuluma muno yadde emiti naye abasajja ku police documentary bagikola nga bagamba tuzikwata ne batugamba order from above so not until above becomes serious tugenda kusaanyawo obutonde bw'ensi naye ekisinga okunsanyusa mu nnaku eno gye tulimu tikati omusana gutotera ku lwenti yemu n'abo ababikola Tugoocha ne mwitanemu esi n'oguwulira. Esi nerwawo okuzza. Nti gwoba ogiyina ekkololo senga wali ekashali tagiina. Gutoocha kyenkanyi. Nti gwoba ogiyina ewuwo emakindi senga wali masaka tagiina. Gutoocha kyenkanyi. Gutoocha kyenkanyi. So nsane oteesa ki? Nkasimu. Oteesa ki? Oteesa ki? Tuli kumulamu lwaki akasana kangi. Ne producer. Wallahi tuberenga tukola ku grounds buli omuza ategeera. Gamba sana tu abakola tukole end of year party na tele abakozi ba executive media. Ekiro kisiera kubera ku end of year. Don't dissatisfy bintu bya kisisi. Ogenda bera. Amaza kumbisa mama sonzi for day one. Ataka neyogereza kola ganyo ndio ogenda kutesa kwangu.
Nabadde ntesa nongamba tonnantuukako. Kati bakutuuseeko. Byagenze. Byonna obyogedde. Kirungi. Onteeserezza. Kirungi. Tonkaka kirungi kyo munna. Kati teesa. Guvubuka gwe guno saakwagaliddewo. Kati teesa. Bana ndowooza nfune enzigi zange zembaviire. Kozi bipimo ki? Alina slide. Ebipimo namwe nabibawadde mulinga babyalaani. Slide ne singoddo. Ziri mmeka? 6 ne 4. Kubanga bannanga akasana kagenda twokya katutte katumalewo banna. Omanyi kati buli mukazi yeetaaga sunscreen nammwe abasajja. Mwenna mwetaaga zi sunscreens. Kana akasana kabi nnyo ku gundi. Nati ndowooza bona omuvubuka omusiru. Skin zaffe mwetaaga protecting skin. Sunscreen. Kyawukanirawo ne screen guard. Bwe tobiwulira nti bibiri byawukana okuggyako nga lwe baakusaasula wali olina okuzaalibwa. Waliwo ne bateesa bazaale ku lwakumeka. Watulana akakiiko ne bagamba ngira nzirayo sina gakwogerako bazaddewo b'amagye. Ate gwe ne batutiisatiisa n'otutwale wabwe wali abasizi. N'enzigi ze tugenda zisiika olaba. Naye bannange we banaabeera ng'abantu we banaabeera gavumenti tevuddeeyo ne balekerawo kono n'obutonde bw'ensi. Abantu bazimba mu ntobazi. Abantu abakulu mu gavumenti mutema emiti. Mutemera ddala emiti. Wano baali bataddewo gundi y'okusimba omuti. Buli olaba ekinnya teekawo omuti. Buli olaba ekinnya. Baakutegeera bulala ky'ovala kati abo bettanidde. Abo bettanidde kati bo mulamu baakutegeera bulala. Abantu basimba miti mirala. Era buli kiro waliwo egiroka. Kati ffe abali mu butonde kagutuwokye. Gavumenti yayise ekireso n'egamba musimbe emiti. Wolaba ekinnya teekawo omuti. Abantu omulaba baagutwala ku sayidi ndala nnyo. Baagutegeera batya? Omulamu baagutegeera batya? Okuma abasimbye omuti baatandika leeta ebigimusa. Putulwazu nga ne Kampala awo. Basimbye omuti muganda wange. Omuntu akera nazimo n'asimba omuti Omukono n'avaayo n'agusimba ennansana omuti gwe gumu atambuza ndokwa n'agitwala ewa Kiso. Newe gugwa kugwa lumu. Ayikyova olaba tukyabonaabona nnyo toyagalako kiro. Kubanga kampeyini za gavumenti tuzitegeera. Kati gavumenti weba yayise etteeka negamba tusimbe omuti. Abantu bagutegeera bulala. Kati golooza era ogera kudda obannyonnyole ki. Era bajja kugamba banne buli lusanze ekinnya tusimbyewo omuti. Kiyosikiza ebyegimusa ziri mu tawuni awo. Mbu simanya muweebwa, mbu simanya mugundi, simanya mugundi. Byonna bigimusa. Mbu simanya katono putulumbu, ate simanya simanya ono muleege. Olunaku olwokubiri celebrating omukulu Abe mu Kiibi. Ani kyebakoze kibi? Celebrating omukulu Abe mu Kiibi era yabadde surprise ya kujjukira. Tunyumizeeko wategeera otya? Eno party yonna yiyo. Tunyumize gwe otuuka otya ku Africana. Omukolo tegwabadde mubi. Era enteekateeka bwe twatuseewo twagisiimye. Okuba nga tusiima abantu abalina bye bakoze. Tulekerawo ogenda ku ntata z'abantu. Oba mbu lwakuba sana aleseewo omwana ne basiima ki? Omwana. Ekintu kye bakoze ku Abi nkaaga eky'okumusiima nga wali kirungi. Naye engeri gye bayiseemu abagenyi yabadde mbi. Buli muntu ayaze ku Afrika yaze na kigendererwa kirala. Royini yabaddewo naye yabadde mu meeting y'abakomedian. Era walabye budde bwe yatuuse. Nze nabaddewo ne bannanga balala nga 2 naye nga tujja kufuna ku sente ya ssale. Era yatuteeka mu group yatugamba ne bwoba olina ndagamuntu ne bwoba olina passport bw'otuuka oligamba sirina bagenda kuwa sente za passport n'endagamuntu express. Era nazze mmanyi n'owabodero namulese bwe nemugamba oloka ennyingidde wano bwe nkomawo vunnama nayise mu geti ya wansi nemugenda mugamba oba ogende kuba omukolo gukyagenda mu maaso nga weekwekera ki ekibalo nga tekivaayo. Nze nno kati nno nayambiddwa abantu bapangisiza engoye. Wazze osuubira ssente wasanze pati. Obunkenke bwabadde mu gurupu waliwo omwana yasindisa ekikutiya kya ssente ku ssaawa 10 Kasule Robert n'agamba banne bwe mulwayo omugeza ne muluddayo bwe muti temuzisanga buli omu yabadde we yajja ekisaatu. Twagenza otuuka mu mukolo bwe tuti nga olwo pull up
tuli mu kujjukira muntu naye bwe bwatukawo yeekubye agamba wayi kyanga omukolo gugudde mu kakolo omukulu nga twakoze eki twatera omaliriza ffe tukuviire kajike bwatyo kajike buzibu bwe kasaala bawa ayagala okakasa nti akola ndowooza ne ziri enzijjo zimuwe lwaki mu bakozi mubaamu akakasa kyokka akowa mangu kati mwe mukola budde ki supervisor mukola ddi wano tuli ba supervisor babiri assistant wono tuli ba supervisor babiri buzibu ki obuli mu mulimu guno buyitirivu ngerawe twakunyonyoddemu ebimu buyitirivu abaana basinga basomera ku site bayigirira ku site nga bwolaba washing bay omwana ayigira muli otegula emmotoka kanya wano omwana asobola okujja nagamba nze sokyeza nzigi nereka nti bango bebuwama lwakokya nzigi n'omuleka wano n'omwesiga n'omulekera workshop ogenda okudda nga yokya swimming pool nga materiyo yenna yenna amumalawo ate wano kasoosala akuuma bwe kati n'okasala bubi kaba kafudde eyo payipu eba nfu eba terina kyesobola kukola kyovola wano gwe invasion plus tusooka kuyisa mu mitendera nga tonnakkirire no wansi waliyo office otukutuuze payipu ogisala otya angolayini ogikuba otya kati ze yonna nayitayo naye ku njogera gyoyogera wasoma okumanya nasoma wafuna obudde bwabyo bino okumanya nasoma nensawo omwali ebitabo byange bwegikuba nogisitula okulaga nti ebitabo byali bingi nenjikuwamu okusoma si bitabo owandiika muki naye gwe wasoma bulungi olwo kyomuvuka tomuyamba ali twesanga wano tanyamba mwakika kyange agenda ayamba buyambi bantu bwati ye gwe bagambye njagala nnyo obuyambi tunoonye sente ya Jaden tuve wano bannange twagala okwebaza omukulu bebekulu big size bawazuwena byebyekulu ate ffe ebiseera bisiga tugamba rastaman byebyekulu bawazuwena alina omukyala akola keeki eziwooma alina omukyala afaanana mamizu gattirako biki ekisiro naawe twagala okwebaza munnange olw'obulungi bw'okoze watukoze bulungi bwereere era watuwadde amaanyi twagala okwebaza omukulu Ronald Mayinja Haruna Mubiru Wike Benda njagala okwebaza abankubidde ku masimu aba URA KCCA Civil Aviation n'abantu abalala mwenna abannayuganda mwenna ba YouTuber mwenna ba TikToker mwenna ba content creators mwenna gye muli mu ggwanga Uganda n'abatali mu ggwanga Uganda Senga Asidi Desh Kalisa Sheila Price Black Sugar mwenna kukuwaza banga Uncle Shalom eyatuleetera Jaden mwenna Shamim Mayanja na buli omu kinoomu buli kyosobodde okukola ne bw'oba towaddeeyo ssente n'okola bukozi post age osobola okutuyamba abantu balala 10 ne bagiraba ate ne bamuwaaki ssente webaze njagala okwebaza bwenna abakutte ebifaana bya Jaden muteekamu obuyimba bw'okuziika kirungi kusinziira ku ntegeerayo gweolabanga ali mu kumutta ne gwe ogenda kufa tebyajja kupositinga esengera mwe munnaku mwagalamu ebyekisiru mwabalina entegera bagamba musima yali mutukuŋŋaanyamu ssente sibayagalako totuwa tetuzaagala ssente yo gireke gisigaze naawe ojja lwaza onoye okapositinga ne famire ereme kalaba ate buno obukya buziba oza yeeyagaliza tuli ku nsonga ya Jaden yeetaaga kuba mabegaawo abasawo baatugambye alina asplastic anemia yeetaaga bone marrow transplant mu nnaku 9 nga tezinna some namba yesimu 0784 kulwa invasion plus tambulira mu ne Jaden era ntwala mukisa guno kutegeeza Jaden nti ako kano kakwate nnyo ako producer ensonga za Jaden zonna zibeda nze nzirina yesebo tugenda kuteekako emitwalo 10 ku simu ya Zubeda obaka bugende wa Jaden Invasion plus balina n'essomero lya primary bane mubawe n'abaana wano ensangi owetera ku kipande kya Subaya Girls ovuga bubuzi ng'ojja straight
tukikolagana n'okwokya nga kyakyuma tukikola. So sente kinyonyi ky'abaana oba oyagala kyesimo kya ssomero oba oyagala katebe tukirina wano. Dining byonna buli kyoyagala. Omanyi omuntu ayagaliza naffe tumwagala nnyo. So Jaden omukulu wa 0784 592 656 omukulu wa Invasion Plus agenda kumpa sente yo. Era wajimpera wogifunira ng'oteekako Invasion Plus ensangi bamuyita Dr. Hussein. Free delivery kasoja ne bakolera olugi lwa gate ne bakolera gate yo free delivery. Kati ab'ensangi Masaka wa kumpi mwena mwina amasomero ozimba za apartments ozimba nyumba yo ya waka n'amafuta amafuta obuntu omutamuzama byonna byakocha n'ebitanda by'abaana ebiriko bookya byokya buno obuntu bw'oteekamu ebimuli byonna buveso wano ate bino ebyesuuba ebiwuuba kyammeka ekyewuuba byonna. So mujje wano eno ku Invasion Plus mubeere nga ate mubawagira. Jaden balekerawo emboozi z'okugamba balekerawo gamba ndi nsangi ate ndi maya ate ndi mpigi nagenda dyekatu n'akalala Invasion Plus n'akalala oli eyo ogamba mbu simanya nze kati ku status yange sirina ngeri gye nsobola kuwagiramu Invasion ovuga boda bwekutuka omukono jangu bagyokere wano abwerere kati ze mbadde bagyokere sente bwerere Invasion etadde oyina mmotoka yo gadi ekutuse wano bintu bijje bikwatagana n'omuliro bina n'obugi buno obwefunya ng'okasindika nekegatta bw'omala n'okafunya kati ate dokita ono yennyini kati agenda tuza badala bivulu mwe abateeka obuuma obwawula VIP ne ordinary tukwokya okkiriza nti byonna biva wano wano stage wano bagyokya ne tenti zino zennyini oyinza okubeera ng'oli maka ngonoka njagala kapoti events manager events manager tulinze wano dokita koyingidde mu campaign mujja ne mugiteekayo byonna tuyasemblingira mu lujjalo ate kati nze koyambye Jaden ate nze nkulinako obuzibu tugenda kukutambuza ensi manyi kati ffe Jaden kutuli ye bane tubenga tudde tusange emotoka ng'etisolugiga tetuva wano tugyokya violence kwe tutava agambye ki ng'oli ku Masaka Road tukusange ng'otisolugi nga tatujja wano ku Invasion tujja kuyimisa nga batraffic ate tulukube lugomegoma luzeyo batutereezi olulete wano batutereezi tosobola kubuusa mukka tosobola buusa bizinensi wano minakeranga ku Masaka Road ntule wali emaya kulaba motoka zitambuza byuma obijjeewa nja kupima omumwa lumu munayekolereko gune kamawusikapu musiibe bulungi mwera. Executive Media. Focus, innovate, succeed.